Okay, yeah, we are here. It's me, Fresh here. I'm Fresh Daddy, and then I'm taking the success card to Felista. Yeah, to wish her success for her because she's going to sit for P.L.E tomorrow. So let's go. Come with us. Friends, the space is very little, so try to speed up. And the condition of mutani wange tumaze ekibuuzo tugenda kimala nno twamaze n'ebiri esaawa yonna tugenda mu P6 kati also and I know you'll be the best. Yeah, I know you're working hard. Once you disappoint me, I'll tell Dad because I've failed you since. Yes. I cannot disappoint you. When you disappoint me, you know what it means with me. I like it. Okay, so you've come to share with your sister? Yeah. Felista, you know, she's sitting. Yeah, she's sitting. Shows this another forecast for you. That when your day comes, you do the best and you make this daddy happy. But by the way, even the school. Yeah, the school too. No, of course. Even myself. Yourself, I know, and we got the best high school. Kalia, we're going to be so grateful that you're working success card. Then you wish her the best. Also, you propose that I'm coming. Then after 1 year to come. 1 year to come, and you sit for your P7. Still many things to come. Supposed to do it. I like that. So we shall drop some things, or we continue as in P7. What? Shall we drop certain things, or we shall continue? Shall continue. She told me she dropped some music and then concentrated on the lessons. Then you? Yeah, even me, I'm dropping this music and then But you like the football so much. You remember when you are in the confirmation? Yeah. The way we are running for football. Yeah, I play in my free time. In your free time. So you also play. Yeah, when I'm not busy, I play. I know you perfect it. I like you. Bonga ku bakyali ba Hello everyone, we're here at Kampala Parent School.
How have you been? Are you good? We are here at Kampala Parent School. Fresh Kid has given me a success card. Thank you very much. Yeah, man. You go out there tomorrow and do it. Yeah, I can do it. Ella, I A have 5 or 4 revised. or 6. Let's wait. Okay, get a 12 and you'll see me. Get a 12 and you'll see me on Monday. I will perform better. So you perform better. Yeah. Okay, man, success. Thank you very much. But why are you like yeah? Why are you fearing the examination so much? I'm not These days, fearing. people used to eat 2 plates, but now they are eating 6, but they are still going down. Our teachers told us to feed on a balanced diet. You say they told you to feed on a balanced diet. Yeah. But how can your diet have KFC when it has Pepsi? And then you are taking Cola. Is that a balanced diet? Yeah, that is a balanced diet. Let me tell you. Chicken, proteins. Chicken pox. Chicken, providing a protein, polygon and fruits, their fruits. Refreshment. Fresh Kid tunule eno. Kale twogere ku bibuuzo kati. Fresh Kid lwaki ovuddeyo kuwa sister wo Felista success card? Yeah, kumuwishinga success nga owulira nti success card. Wakati awo banja bamuwadde era agenda kikola bulungi ekibuuzo kyemmanyi. Buli Felista bw'oba muli mu ssomero omala bbanga ki okumulabako? Ennaku zonna zezo musanze ez'omusanga wamali ne bakyayize nomuvangako n'ogenda mu bibyo. So yeah, kiba mpozi era nga tuli mu music society. Kati gwobuzeeyo bbanga ki okuba naawe okola ebibuuzo nga bino? Pozi oli mu class ki? E5 naye kati bala 6. Omwaka guba guwedde. So ebibuuzo wabimaze byo oyinza okudda mu 5 awo ne tukusekerera. Kyagamba ekyo kisoboka. Tulaba weepromotinze nga tebannaba kupromoting. Ekyo tekisoboka. Felista owulira otya tudde ng'ogenda kukola ebibuuzo byo bya P7? Mpulira bulungi nnyo okubanga ngenda ebibuuzo ngenda bikola ntya era nze neetegese bulungi na revisinze ebitabo byange bulijjo nkira kumakya ne revisinga kati ndi steady. Subject ki esinga gy'ogamba nti tugenda mu bibuuzo naye eyo mpulira ntiddemu akatengo? Tewali kutya buli kimu nze nkisobola. So kati gwe bayite omwangu nze mukuba bukubi wali wonna. So weetegese bulungi nnyo? Netegese bulungi nnyo kuba buli kanaku revisinga nenzija ku ssomero ku makya nkeera na bukeezi. Nenzija nensanga mu batiicha ne mbabuuza ebibuuzo bye sitasobola kuddamu ne bannyambako. Briefing ebadde etya nga briefing nga mu P7? Briefing ebadde bulungi era batugambye bye tutalina kukola ne bye tulina okukola. Batugambye tetulina kukiitinga omanye abaana bayinza okateeka wansi w'akagata akakula ne bakateeka oba mu nviiri. Ate wali kusalako kati era balina otukebera ku Tuesday bwe balina otukebera buli kimu ne balaba buli kimu. Batugambye n'ogamba tewali kwogera mu examination room, tewali kwopa. Ne batugambye tulina okukola byonna era mbimanyi. Nga biki bye bagambye mulina okukola? Tulina okukola. Tulina okuwuliriza batiicha ennyo kye batugamba. Omanye abaana bayinza obbayisaamu amaaso bagambye tulina obbarespectinga. Kale omuntu ayinza okubuuza weeteeseteese otya? Neeteeseteese bulungi nnyo. Bulungi nnyo era buli kimu nkimanyi, buli kimu obwedda kyensoma nkiteeka wano. Obadde osuubira Fresh Kid okuleetera ku success card? Mbadde sikisuubira nange bangambye bugambi kyagenda kundeeterera neebaza nnyo Fresh Kid. Salamu. Mu biseera by'okusoma tukimanyi oli muyimbi
obadde okikola otya okubanga osoma eno ng'ate wekola music? Ebyokuyimba nali nasooka mbitamuko katono nensooka concentrating kusoma naye kati nga bwe tugenda okukola papers enkya ne ku Wednesday ku Thursday njatandikira mbakuba omuziki wali wonna mujaba mutandika na subject? Tandika ne math then your regular SST ne kumacha ne ku Wednesday kumacha tandika ne science training ne English. Tukusibire funa bumeka? Wonna mujja bulaba. Never wandi yagadde bumeka. Bwenna yagala mujja bulaba. Bwenna yagadde mujja bulaba. Kitegeeza bwe tulala bw'ogenda okola bw'oyagala. Mujja bulaba. Kati wakola si bwenjagala. Nange byenjija okukola byenjagala. Kale kati nga kati woine refresh kid nga bwe yeteeseteese ogenda mu P6 kati bw'omuwa obaka bwe muwa ino soma ennyo eryakapiira sokusa ino soma ennyo eryakapiira ojja bikola naye ino soma ennyo. Felista, biki bye babagambye okuleeta ku lunaku lwa P.L.E bye mugenda okujja nabyo? Bye tugenda okujja nabyo batugambye tulina okujja ne seti zaffe zirina okuba ready. Rula buli kimu ekyetaagisa peni inki alina okubeera musikutuuka wali ate peni etaagisa ebiki byonna obirina? Byonna nze mbirina, nze ndi ready nabireese na leero. Kale kubanga waliyo abaana banna bagenda okulaba ku TV ez'enjawulo ne ku mikutu gino baweeyo obubaka aba P7 aba P7 obubaka bwembawa balina okwekkiririzaamu nti basobola okubufuna obuna bwe baagala basobola okubufuna era balina orevisinga ennyo leero ekiro balina orevisinga math ne SST tebalina wummula. Kale tudropping eyo line nga tumaliriza. Yo, you know me, Felista. You like me, Felista. If you like me, put your hands up, up. Hey yo, this is your girl, Felista, the superstar, the baddest, the fittest, the finest. Hey, you wanna go Kampala Parent School? You're fresh kid, Fresh kid naawe akayimba ngoyagaliza munno ngoma freestyle. Okay, tuli ku KPS essaawa eno ndaba ba P7 bakoze naye nga mwana bagenda bikola kati ndine Felista no ye superstar. Yo tuli wano mwana tatidde sitidde mwana agenda kubikola agenda kuleeta obutaano ntegeeza buli obuna agenda mwana okukola kyemmanyi era tatidde sitidde. Tugende. The advice I give Kampala Parent School, first of all, I thank P.L.E Foundation for giving me a bursary at Kampala Parent School, even Kampala Parent School. Thank you very much for teaching me. Now I know everything. Tomorrow I'm going to write everything the teachers have been teaching me. Thank you very much, P.L.E Foundation, for my bursary. Thank you very much, Mr. Rajiv, Mr. Sudhir. Thank you very much, I appreciate. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.